Katsoka tugendako katono wano ku ono nga ayimbira enkola tufunewo lesoni ne ku Zex. Okay. Teimemu akasoka tukayimbira emboyi eno freedom city emboyi kifo kya Dembe Katonda yatwala obudde n'akuŋŋaanya bulungi bwonna amaaso go malungi bw'otunula bwe boyogera bw'ayimba n'olunaku ng'amaanyi ganzigwamu. Oye yali ayimbira Kakola olufani yamuwa akaveera kaali kankoola then najjamu akakola kamu ate ekifaananyi kyasinza okutambula kye kya Zex nga okola ezenjaga ku stage. Now omanyi share bwenali balinjala kwebaza abantu mwali okulaba show neeno ndabika tuli bamaanyi mu ggwanga muno okusinga bwe tutwalibwa oba ffe bwe tulowooza kuba natuuka mu bantu naye nga balinganga abadde balagako nze nabagamba tejja kukola nenga kalabite kisinga onkolako wanda kirabika kwota y'abantu bano nze nabanyiizizza semu tukulazeeko mweyogeza nnyo ne bagamba kalate ekiri erugwe gwe muli ano musinika binyo naye ekiri ate kika olimba naye nga bakoze eki bazze now naye we nali mu interaction yange n'abantu abamu abantu ba appreciatinga engeri alien skin gye yaddamu ebibuuzo yaba surprising okwawukana ku kye bali bamukola ki balowooza. Zex alien does not have any problem. Lwaki alien abadde yeetunda ng'omuli wakaki wakakoola faani amuwa akakoola yetasula kukagoba ku kaveera kakakoola akalamba yajjamu akakoola ako obugezi kye yakola n'agamba tukakola eki bwe yamala okukayimbira teyakaliira ku stage. And you can't say yakali oba teyakali oba ntegeera nti mu bulamu nze sikkiririza mu bannanfuusi beekwekakweka onywa enjaga naye bw'otuuka mu bantu n'ogivumirira oba ntegeera nga nawe weetadde mu bali abatakola ki abataginywa obeera mu nnanfuusi waliwo osobola okuvayo n'ogamba nange nywa enjaga endu naye embi ebibya biri tugezeeko givako nange endwano gikola ki nze ndowooza bwe bulamu obuki era bwe bamwakola teyakakola ki Zex tosobola tewali kyali kikuggisaayo njaga ginywera ku stage it wasn't called anywhere kubanga akyo essaawa yakona wanywa njaga awo okulimba kubi awo wetwali saawa yakuba nywanja tewaliwo agukumye wali bino ebifaananyi bye muteekayo essaawa zino byebimu ku bintu bikyasinza okukuba Bob essaawa eno. First of it is his past talina kyagikolera naye ati awo yavaawo yeeyongerayo so nga tuli mu mulembe guno nga tulina bakyagulanya abazze ne tubalaba nga batransforminga bayimprovinga ensobi ze tusobola okwewala tuzireke ensobi simbi mu bulamu azirunga zitewalaba kubazikola noba musiru gwakola ensobi endala ze bakolako nga naawe olaba so Zex obaddewo eyo kyabadde kikyamu byolabyo obirabye olina okuba nga wapickinga lesson abo ebiseera ebisinga ngamba abantu nti abantu abaali bakoze ku nsobi sei nganze mpulira nga njagala ne ngamba muganda wange omuto kino tokikola lwakuba twagala nnyo yiga ate nga tumaze okutomera nembeera ne ngamba I wish someone told me era nempuliriza oba I wish I learned from someone so oba tufunye chance first of all waliko you've been part of Bobby's life sawa zinayinza okuba gwe yali ayogeddeko naye one on one naga singa saakola kye nakola abaana be bali affected ne past ye family ye ne career gyali okupasuwinga eri affected ne past ye wandibadde opicking a leaf wano tewaliwo gwe wali tekirina bwe kyali kijjira mu kaseera ako tekyanyuma olaba nabayekolo tebabba kiri awo because bajja okulaga the other side of them oba kigga abo abantu baali bangi baali basobola okufiirawo omuntu abo abantu baali bangi bayenjala mulaga society nti eri disciplined kati tugendeko ewa Uncle P Pallaso yafuna abantu lwakuba nti